Lwaki Mpuuga asiba abaana? Ebigambo ebyogeddwa leero e Kavule. Njagala kusaba mwannyinaze Mpuuga. Mpuuga nabeera naawe. Weewaawo wabaddewo bino ebigambo naye mbadde sikujjangamu bwesige kutuuka leero. Mbadde sikujjangamu bwesige okutuuka olunaku olwaleero. Ebigambo ebiwulikikako nga ebyo byasensedde amatu ga buli munnansi na buli muntu ne yeebuuza nti bigambo ki era mbeera ki esobola okuba ng'etuusa Honorable Nambooze okujja obwesigwa bwe mu Weekitiibwa Mpuuga oluvannyuma lw'ebbanga ddene. Wabula ate bangi ne beebuuza nti Honorable Nambooze okutuuka olunaku olwaleero ebbanga lyonna abadde tajjanga bwesige mu Honorable Mpuuga. Ebigambo nno by'ebigambo ebyayogeddwa His Excellency Bobiwine wali ku kitebe kya NUP e Kavule bwe yagambye nti Honorable Sseggirinya bwe yali nga tannafa. Honorable Sseggirinya nga tannafa yayita His Excellency Bobiwine n'amukuba akaama era n'amubuulira amazima ku muntu eyali emabega w'okusibwa kw'abano n'okubeera nti abatulugunya. Oyo nno nga teyali mulala yali Oweekitiibwa Mpuuga. Mukomera nga ga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala okutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba. Mumyuka ayogerebwako ebiseera ebyo teyali mulala yali Honorable Mpuuga. Ojja kujjukira yali Deputy President wa His Excellency Bobiwine mu Buganda oba yali amyuka His Excellency Bobiwine ku bwa President mu bendo wano ate era mu Buganda okutwaliza awamu. Wabula bino His Excellency Bobiwine obwedda abyogera nga mwana mulenzi Allan Sewanyana atudde mu maaso era nga amwegese amaaso ate nga mukaddeke kamu Allan Sewanyana ye yali omujulizi olw'ensonga nti bamusiba ne Honorable Sseggirinya wadde nga Honorable Sseggirinya yafa. Allan Sewanyana akyali mulamu era ebigambo ebyabadde byogerebwa His Excellency Bobiwine omuntu yekka eyabadde asobola okuba nga avaayo okubikkaatiriza n'okuba nti abikubako stamp teyabadde mulala yabadde Honorable Sewanyana. Era His Excellency Bobiwine kye yakoze munnamungi w'omuntu eyabadde akuŋŋaanidde e Kavule yayise Honorable Sewanyana namugamba nti kale sooka ojje okakase oba nnimba. Byenjogera Honorable Sewanyana bya bulimba oba bituufu? Bobo sobola semberako wano. Just confirming ebyenjogera bya bulimba oba bituufu. Nsabo kankwe eddakiika emu osubstantiating ebigambo byange bino kwani yali abasiba. Wakati nga Allan Sewanyana ayitiddwa akakase ebigambo bya His Excellency Bobiwine n'okubeera nga akakasa ku muntu omutuufu eyali abasiba nga bategeeza Allan Sewanyana ne Honorable Sseggirinya. Allan Sewanyana bwe yakutte omuzindaalo teyayogedde muntu ki yali abasiba wabula yayogedde ku nsonga yakubeera nti beegayirira His Excellency Bobiwine ebiseera ebyo nti ate era mukaddeke kamu nga bamugamba nti abakulembeze b'e Masaka lwaki bo baali tebabakwata. Abakulembeze ebiseera ebyo ogenda kuba nti obafuna maaso awo wabula Allan Sewanyana teyayogedde ku muntu yabasibisa wabula yayogedde ku nsonga y'okubeera nti bo Allan Sewanyana ne Sseggirinya baali b'e Kampala omu nga yali Weemakindi omulala nga Weekawempe wabula nti ate ekikwekweto we kyatuka okubanga bakwata baalekayo ababaka abava e Masaka ate ne batandika kubanga babuukira bba abaali ab'e Kampala. Sebo neyanza neyanzege President wamulaajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka. E Masaka waliyo abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'e Mpuuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi. Wakati nga Allan Sewanyana alimu waliwo akatagatta bulungi waliwo akatakola bitya Bobiwine yamukangulidde eddoboozi n'amugamba ssebo todda mu bintu byakwogera ng'oyisaayisaako beera straight biki ebigambo bye mwaŋŋamba ate era Bobiwine n'amugamba yogera ani oyo yabasibya todda mu kwogera mbu ate akatagatta. Waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala abaka bava e Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga. Waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika waliyo Honorable Nakabuye waliyo Honorable Kayemba Solo
wali ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu paalamenti ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. Akatinga Allan Sewanyana aganye okubeera straight okwogera erinnya limu ng'ayogera ababaka bangi. His Excellency Bobiwine yamusiibudde. Wabula wakati mu kumusiibula, Allan Sewanyana yafubye nnyo okukwata mu mikono gya His Excellency Bobiwine, okumusika mu mukono. Njagala weetegereze akatambi kano engeri nga Bobiwine omukono agujjawo. Nebokuma, I understand. Sibuli omuntu alina longa gye nnyina. Nebokuma, I understand. Sibuli omuntu alina longa gye nnyina. Nebokuma, I understand. Sibuli omuntu alina longa gye nnyina. Wakati nga byonna byabadde byogeddwa wano na wali, akatambi ako kenkuzanyidde ke kasinze okubanga katrendinga ku mikutu gyonna, nga bangi bagamba nti His Excellency Bobiwine yadde tayagala kubanga asika musajja wa Kabaka Allan Sewanyana omukono, naddala olw'okuba nti obwedda ebimugambibwa ayogera ayita bbali, ate nti ng'ekituufu Allan Sewanyana akimanyi, yebuzaabuza bwebuzaabuza okusizira katambi ako n'ebibadde byogerebwa. Bobiwine yayongeddeko nti Allan Sewanyana ekituufu newe bali kwewaayo n'obakuteeka. Ndowooza kyayogedde mukitegedde, ate ndowooza nekyatayogedde nakyo mukitegedde. So basebo ne banyabo, kino kiri very important ne mukimanya. Exactly. Mwana mulenzi Allan Sewanyana Honorable kye yayogedde mwakiwulidde, ate n'ekyo kye mutaawulidde mwakiwulidde mu bufu obufaananako bwe butyo nga His Excellency Bobiwine wayongera okubanga akaatiriza n'okunyonyola abantu ababadde bakuŋŋaanye, era ng'olukongolo bwedda alusimba ku muntu omu, Honorable Mpuuga agamba nti ono ye yasibya bano nesse kusibya yenna mu mazima amatuufu, nti era omugenzi Honorable Segirinya yamugamba. Wabula tuba tukyali awo, Honorable Nambooze bwe baava ne Honorable Mpuuga mu DP block yavuddeyo n'ayongera okubanga ateeka akazito kuwa ekitiibwa Mpuuga, namugamba nti sebo ebigambo ebyogeddwa ekavulo obiwulidde bulungi, tetwagala Honorable Mpuuga kutandika kubanga weebuzaabuza. Lwaki watandika okubanga osibisa abaana b'abendi? Lwaki abaana b'abendi wabatuusa mu mbeera enzibu ennyo n'olaba nti nno babeera mu nkomyo n'abamu okufa? Lwaki Mpuuga asiba abaana? Ebigambo ebyogeddwa leero ekavule. Njagala kusaba mwannyinaze Mpuuga nabeera naawe. Weewaawo wabaddewo bino ebigambo naye mbadde sikujjangamu bwesige kutuuka leero. Ovunaanyizibwa ovaayo nnyonnyole ku bigambo President byayogedde, ate mu bwesimbu ebijuliddwa Honorable Sewanyana. Tetuzimbaganangako kukola bannansi bintu bwe bityo. Obukulu si kyekikulu. Nze ndi wano ndi mwani UP, sirina kitiibwa, sirina mu ofisi yonna yankizo, ndi memba mwereere kumpi. Nkulembere no mukono ate era si bwe bukulembeze obw'ekitalo. N'abantu baatuwa obwemupi obwo bukulembeze bukulu. Kiki ennyo ekisobola okutuusa okukwatagana n'abasajja bano ne mukola fayiro ey'ekikwangala okusibisa abasajja banno? Ogwo omusango we guba gwaliyo, gwali musango gwa assault, nti bano bakale bano basindiikiriza bano. Naye nga nabo mubalaba abaana abe kibatta abankanya batyo kukuuma Bobiwine oyo, kubanga singa tebamuteekako mbeera bwetyo. Nze Mwami Mpuuga mpulire kyannyonnyola ku bigambo ebyogeddwa olwaleero ekavule. President byajjeeyo ne bijulirwa Sewanyana, njagala okubiwulira. Exactly. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogeddwa ekavule ebikyaleese ettawabu wano na wali, mukwano gwange Honorable Mpuuga essaawa zino ali mu kattu, oluvannyuma lw'abangi abagamba nti ebigambo Allan Sewanyana bye yayogedde biba biteeka buteeso ow'ekitiibwa Mpuuga ku ntandaalo n'okulaga obutuufu bw'embeera gye yateekawo, n'okuba nti nno bano banyigirizibwa nesse kunyigiriza yonna. Wabula bangi batandise okubanga ate ttooki bagikuba nnyo mu Allan Sewanyana, ne bagamba nti Allan Sewanyana bw'aba yategeera byonna ebyahapeninga naddala mu biseera ebyo, lwaki teyavaayo n'ayogera ne babaako ekibaako ekikolebwa ne balaba nti ne Honorable Segirinya osanga obulamu bwanditaakiriziddwa. Wabula ebyo byonna bibadde opinions ezibadde zitambula ku mutimbagano wannawali, wabula
His Excellency Bobiwine olunaku olw'ejjo yajjidde mu modi yakulabisa bulabisa yavuddeyo n'abaako bannamawulire be yakubyemu ettooki ennene ennyo nnyini ddala ng'agamba nti ate bano tebakoze mbeera yakwegugunga ne beegatta n'Empuuga n'abalala okubaako bye bakola n'okuyisaawo. Abantu be bakozesa mu mpa omukisa nabo mba babuulire wano. Abali mufe mubamanyi seetaaga babanyonnyola. Seetaaga banyonnyola baani abakolagananga naffe. Mumanyi eyali emyuka. Mumanyi omubaka ab'ekimanya akabonero n'abalala. Naye ate ekyennaku nti bakozesa ne bannamawulire. Mmwe bannamawulire be baakamala okuba emiggo. Mmwe bannamawulire be batakkiriza kukola mulimu gwabwe. Mu bannamawulire be baasalawo okukozesa mwe mwali omwami gwe bayita Twalish Magembe ono yabakulira. Ne mubaamu omukyala gwe bayita Zainabu Namusaazi ono nga wa NBS. Ne mubaamu omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba yeddira Lugave ono nga mukozi wa NTV. Ne mubaamu omukyala gwe bayita Margaret Kayondo ono mukozi wa Radio Simba. Ne mubaamu omwami gwe bayita Mukalazi John ono bodyguard we yali omumyuka wange. Ne mubaamu n'omwami gwe bayita Lubega Drake ng'ono bodyguard we yali omubaka waffe wa Kimanya Kabonero. Bano be baatwala omusango era be ba agent. Akati ng'ensonga ezoogerebwako era ezisinza okuba nga zireeta ttawabu nsonga ziviira ddala sayidi z'e Masaka. His Excellency Bobiwine agamba nti tajja kubanga akoma ku bannamawulire banjawulo bakubyemu ttooki. Yayongedde okubanga akuba ttooki ne musiga eddamuzi n'ayogera ku balamuzi ab'enjawulo. Bagamba nti ate bano babakozesezza ne batandika okuba nga banyigiriza opposition n'okubeera nga bakola ebikolwa ebitali bya buntu. Era agamba nti buli omu wakuba nga akirozaako era bajja kwogerebwako bakubwemu ttooki teri kuttira muntu ku liiso. Okuviira ddala ku balamuzi be bakozesa ng'omulamuzi w'e Masaka gwe bayita Abdallah Kayiza. Ye mulamuzi eyabadde alina okusindika Edi Mutwe mu ICU mu ddwaliro naye yamusindise mu kkomera. Ye mulamuzi omu eyasindika Smart n'akirewo ne Gaddafi mu kkomera ng'amaze otunugunyizibwa ne Edi Mutwe ku mbeera gye yabadde afaananamu ne DPP. Abantu abo mufune gye bayita social black book mu banootinge bamanye nti obaddi bagenda kusasulira ebikolobero bye batukoze. Njagala okumaliza nga mbajjukiza abasaba ne bannyabo tewali muntu akola bikolobero ku bannansi n'agendera awo. Ne bwali badduse ng'agenze Bulaaya ajja kunonebwayo. Ne bwali badduse ng'agenzewa ajja kunonebwayo. Ne bwe mbanga siriiyo mubanoonyanga ne mubajjayo ne bajja ne baanukula bye bakola ku bannayuganda. Waggulu nga mbasaba nti temussa mukono tudimandinge tulwanirire tutekewo embeera yonna yonna esoboka mu ngeri yonna yonna esoboka okulaba nga muganda waffe Edi Mutwe n'abasibe bonna bonna abaasibwa awatali musango nga bayimbulwa. Mwebale nnyo mwebali eddala kumpuliriza. Thank you so much His Excellency Bobiwine. Ebigambo biwuliriza bulungi mukwano gwange. So wakati nga Allan Sewanyana yavuddeyo n'ayogeranga bwe wamuwuliriza awo ettooki eyongedde okubanga ekuba mu w'ekitiibwa Mpuuga n'okubeera nti buli lunaku olukya aba NUP bongera okulaga obukyayi gyali olw'ensonga bagamba nti ono omusajja yali musaale nnyo mu kukola ebintu ebibi ennyo nnyini ddala era ebintu ebikyafu naddala okubeera nti ne bannakibiina abaasibwa kati amazima gongedde okubanga gavaayo okusinziira ku His Excellency Bobiwine nti ow'ekitiibwa Mpuuga ye yasibisa bano okwali Allan Sewanyana ate era wamu ne Segirinya. Era ojja kujjukira bulungi nti emabega wali nga ababiri bano bateereddwa. Ebibuuzo byatandika okubanga bibabuuzibwa bannakibiina nti baali bafulumye batya ekkomera. Ate era mukadde ke kamu waaliwo amawulire agaali gagamba nti ow'ekitiibwa Mpuuga yafuba nnyo okubanga ateeseganya ne gavumenti
okulaba nga bano bateebwa era nga kituufu ekyo Oweekitiibwa Mpuuga zaakyogera lunyi nti yafuba nnyo kubanga akuba bukubirire okulaba nga ababiri bateebwa wabula teera question neegdayo ku kibiina nti ddala wabanga Oweekitiibwa Mpuuga ye yateesa Allan Sewanyana ne Ssegirinnya okuteebwa ate okusibwa kwabwe kubeera yakulimu atya byonna bibuuzo ebyongedde okuba nga bivaayo wabula Oweekitiibwa Mpuuga tannaba kubaako kyayogera ku nsonga zino wabula nga YouTube channel yaagaliwo byonna bwe binaaba bigenze maaso n'okufuluma tujja kubireeta nga bwe biri plain nga tetugasseemu ya Dr. Alson Painters UG abasiizi ba langi bagamba beesige bajja kubanga ensonga z'okusiigira langi ekizimbe kyo bazikolerako ddala bulungi abasiddyo omusonsozi lyerinnya eryange era presenter ku YouTube channel neyaagaliwo nange neesiga jakuwa information nga bw'eri ng'olike nga video eno kikola